Sansa nnyo okubeera namwe ekiro ky'olwaleero wano ku ABS TV ekuwummuza ebirowoozo era nga tukyali ku programu yaffe namwatulira nga bulijjo buli lwa mukaaga ku ssaawa 3 ez'ekiro. Bakulisaayo nnyo mu RTV Awards, mwebale kulonda era mwebalire ddala okuwanguza television yaffe mu upcoming TV station. Ekiro ky'olwaleero nina omugenyi wange ali mu studio eyawandiika ebbaluwa naye ebbaluwa eyajjira ku ssimu kyentegeeza nti yankubira essimu n'abaako byajja nnyinyonnyola nga bwe byakola ki bwe byali ng'alina byayagala okwatula ng'era alina gwayagala okwatulira era sigenda bimujja mu kamwa kuba ndi naye ngenda kusaba abeeyanjulire amannya ge ne wajavudde. Seba otusanyiza okulaba mu studio zaffe leero. Amanya gange nze Sesanga Paulo ojja kwongeramu ku ddoboozi. Amanya gange nze Sesanga Paulo nviiridde Nyanama. Okay, tusanyiza okulaba Sebo. Wankubira akasimu n'obaako byennyonnyola era ne nkusuubiza nti olwaleero tujja kuba tubyogerako. Ng'olina ensonga ezikucyangalanyiza mu mukwano ng'olabye nazo. Ndabye nazo. Abalabi baffe abalungi munatusonyiwa tubadde tetukyagulawo lines olw'okuba nti abantu abaali bajja mu studio abamu nga batya abamanyi bajja kuba essimba bavume naye ekiro ky'olwaleero tujja kuba tuziggulawo bwe tunaba tufunye akadde tube nga tuwulira biki bye mwogera kubanga ensonga y'ebbaluwa ya Mwami Paulo erimu okuwabula. Kale njagala onnyumize nga bwe wanyumiza ku ssimu waŋŋamba olina ebizibuzibu bwe biti njagala otandike okunsosottolera nga tuli mu studio era nga batulaba tulabe ki kyetuyinza engeri gye tuyinza okuba nga tukuyambamu. Ensonga zange ziringa 3. Sikuwulira? Ensonga zange ziringa 3 ez'amaanyi. Ensonga esooka mukazi wange oyo mwenzi nnyo. Lindako oli mu nfumbo. Kale era twaliwe tutyo nga twagalana era nga kati mwakyawagana? Twakyawaganamuko. Okay. Olw'obwenzi? Olw'obwenzi naye nga mukyala wange ye nali nkola ki? Okyamwagala. Ye yakukyawa? Nze nasalawo ningamba kanjira mwesonyiwamu olwa pressure nnyingi. Gye yali akutaddeko olw'obwenzi. Obwenzi butya? Obwenzi ayendera talina na nsonyi nsobola n'omusanga awo n'omusajja n'asigala era naye ng'ali awo. Kati gwe wali oyagala beena mikwano mikazi? Newaaba n'emikazi naye nga taladde na bakwano bange ate kusingakaawo kweyagala n'abakwano bange. Ayagala n'emikwano gye? Emikwano gyange gyonna lwaki gyo gimukwano? Kyalo gyonna gyo. Ate nze mmanyi lwaki gimukwano. Simanyi lwaki. Kati bw'omugambako agamba ati? Anvuma buvumi. Nti omumanyira? Nti si bituufu nimba. Tobeera naye? Anti nga wegambye twali tubeera ffenna naye. Naye ekyo nze ne kinsalawo nkole ki? Omugobemukko. Kati abeera yekka. Bakwano bo yabaagala oli naye? Yabaagala ng'era nga mbeera naye. Ekintu ekyo kirina engeri gye kimbuzaabuzaamu. Bw'oba n'emikwano nsuubira ojanjulira mukyala wo? Ekiri. Oba muganzi wo? Kaakati bw'anyumya najjo lwaki oba ogamba nti no baagalana? Embeera gye babeeramu eraga mbu balina okuba nga beeyagala. Embeera etya ginnyonnyole? Kwegabira bulabo. Abantu bakyegabira obulabo? Nga lwaki tebeegabira? Kwekuba bukiisikiiso. Ng'obalaba? Omukyalo oyo talina na nsonyi wabula. Munyumiza olumu lwe wali omusanzeko okuba nga nze mpulira nga gwali. Nze musanganga waliwo namusanga awo. Twali tuva awo ku kyaki lumu. Mu overnight? Nenyimirira ne mulaba ng'alina akavubuka kamunyogerera wekati. Nga kakola ebyo ebintu by'abantu abaagalana? Ate nze siyomba sikola ki? Sirwana nsirika busirisi. Noddeeka? N'akomawo? Nenkola ebyange. Kati bw'akomawo tomugamba? Newe mugamba nvuma buvumi ayomba buyombi. Kati omutya otya omugamba? Mutya nkuba n'okunkuba. Yali akubyeko? Ebisikito biraba mu maaso byonna byange. Wano? Yakukuba? Yankuba waatyo. Tomuddiza? Sikuba bakazi. Era akola kyonna ky'ayagala. Gwe ng'osirise? Nga nsirise. Sikuba mukazi. Kati bw'abanga mwenzi lwaki kozi ogambye wamugoba?
twali twadivorcingamu mwadivorce nga mwali bagatte naye gwe owulira okyamwagala oyagala akomewo kuba empisa ze naye omuntu gwe wagoba ewolooza ayinza okudda nga lwaki tadde akomawo amaze ebbanga ki nga taliwo siteekangawo mukazi mulala amaze ebbanga ki nga taliyewo mwaka nga gumu naye nga omulaba muwuliziganya munyumya tuwuliziganya ne mu kibuga ne tusisinkana oluusi nangubira ne kasimu nangulira kabiya bwatyo kati okay namugenda ne munywa tugenda ne tucakalamuko ye nga yakutaddemu sente n'osanyuka kuba ye muli wa sente abawala b'e Kampala obamanyi tabeera ku musajja omu naawe ekyo kimanyi nze ndoza kyalo kabe mukwano gwange amwagala ne waabaani amugamba mukwano gyo girina sente gitambula gyevuga ate ye atatambulire mu mmotoka ate gwe toyina nze ndi lusajja lwavu oli lugagga lwalaavu gwe omukwano nguyina mungi naye kyakimanyi tayinaako buzibu naye ekyo kyokutambula ennyo ate nga mutambula mwenna ngamba ekyobwenzi okuleeta obulwadde obwo ate ayinza okundeetera nange ekirwaddeekesiina nze senda newomubuuza yali ansanze kwani obutakusanga tekitegeeza tokikola senda mbeera awo byange ngenda ku mirimu gyange kudda ntyo bw'ova okucapa nodda awaka kati ye bw'ava okucapa asooka ayitako gyayise n'alyoka akomawo ensonga eyo nga tugivuddeko waliwo ensonga endala bbiri ey'obwenzi yo tukitwandi si nkulu nnyo nkulu nnyo kuba omukazi okwenderako nga obalaba n'abasajja bakulaba oba ogenda kulwana bulwanyi oba obateme butemi ate ofundikira gwe bakubye ofundikira gwe batute mukomera nze gwe basibye ate gwe bakubye omukyalo oyo ayenda nnyo nze sikyayagala nyendereko nga ndaba oyagala alekeraawo omutwe awo alibadde wagutema dda totiisatiisa wakamukwata ngeraageranyiza wakamukwata emirundi ngena mirundi ng'ebiri gyokka ng'abakazi beenda gwe anti nze naye gyange life nakamulaba emirundi ebiri era n'akasajja akaali kamwendako nakatemaatema katono nkakube n'empi nakakuba ne tulwana ate ye n'agenda ku poliisi ne basibana mukazi wo agamba ati akubye bba wange nga mukyala mukazi mujoozi nnyo wakuba muganzi we n'agenda ku poliisi n'akuloopa ne bakusiba ani yakugjayo era obuyasire baganda bange kati bwe wavaayo komwava mwawukane ekyo nga kiwedde ne mugamba gende ate kati okyamwagala oba yandoze bulozi simanyi yakuloze aika yanfuyidde emindi n'ekirala naye emindi ogimanyi babagifuwa gwe ku mindi nze sigifuuwa naye mbalabanga eyo nawe musanga nga agifuuwanga n'abakyala mukazi wo afuuwa emindi agifuuyira ddala emindi naye wamusangako egyo emize nze sikyayagala agikole muwala muto mulungi naye nze ndowooza naye yakukyawa anjagala nno gwe ne womubuuza anjagala nabamukubira kati esimu ne mugamba ndi wano ne Pawulo n'ojja n'omugamba ndi wano ne Pawulo anjagalira ddala naye emindi n'obwenzi kakati okufuuwa emindi ante bafuuwa nabo emindi be bamuyigiriza n'egyo emize egyo kati yakuwa nsonga kyemufuuyisa emindi talina nsonga gye yali ampadde oba tanziramu newe mubuuza asirika busirisi oba abafuuyira gwe omwagale simanyi oba emindi oba zikola biki simanyi ndaba abakazi bafuuwa emindi kyeva oba omwagala ennyo oyagala akomewo oba simanyi naye mukyala wange ye mutuufu nkola ki omwagala yenga kati bw'aba agifuuyira gwe nze ndoza tekiri mu buzibu kubanga omwagala kituufu agikufuuyire agende mu maaso yamanyi katonda waali naye gwe omwagala bange mwagala yenga ye kati bw'anaaba akukyaye tasobola kunkyawa kale kaakati oyagala mukukubira essimu mugambe ajje tutuule twogere akomewo ewuwo bwekiri wadde nga mwenzi kakati akomewo omwagala nnyo kuba nfumbira emmere gyensinga owoomerwa kakati omukyalo oyo ogambye nti abadde mwenzi nga muli mwenna
kakati kali yekoloza teyafuna musajja mulala ne waba yafuna nze njagala akomewo ate oli amukolaje yamanyiwa ate ye yamujja kati yagala muwasa ebyaddala ddala mwayagala nabbanga ki tugenda myaka nga 3 kamwagalana kati ate mwawukanya omwaka gumu sijja emyaka 4 omanyi okwawukana n'omuntu omwaka gumu kyekitegeeza aba yakujja dda mu birowoozo asobola oli kunzija mu birowoozo kirabika gwe mufuuyi w'emmindi nga weekaka omuwa ebisente sente zaalya buli kimu ali atambula wayagala afiiringa life okusinga eri mu busajja bw'obulala bw'abeera mu busajja bw'obulala era ogenda n'omulingizaako n'olaba nga bamunywezanywezezza tafiiringa life bandeetera amawulire mbu namuteekako abamubega abamutambulirako eyo gyatambula bakuleetera amawulire mbuki mukazi wo wuuli wali alina ebboyi oli biki bali mu kulya sente omanyi tava mu bbaala agala ebbaala obwenge ne bufuuka obwenge obwo bwe butuviirako n'obuzibu anti naye waŋŋambye nti mugenda mwenna mu kibuga naagula omwenge ne munywa tugunywa naye ye atyankalana nnyo bw'anywa omwenge ng'atandika okwenda ebintu byonna nabyonoonye waka nayasaayasa buli kimu ng'atamidde anywa mwenge anywa njaga oba anywa ne ku njaga simanyi oba emindi omanyi n'emindi naye eringa enjaga simanyi nze naye ye mukambwe muzibu omutya kyenjagala addeko mu mbeera ze omuwase naye nze mu kulaba okwange oyo mukyala alabika ensobi ze zennyingi naye lwaki tomukyawa n'ofuna omukazi omulala mwagala mukyala wange nze namudya embalala omwagala olwokuba kati embalala baggwayo oyo gwenjagala buli omu abaako nekyayagala anti ndaba olaajana nnyo ndaajana era mwagala ondaba naye anjagala kyekikugumya kikingumya kyokka naye singa bakwagala ate yalibadde n'abasajja abalala takola ki tasalawo bwe buzibu obadde okyanyinyonyola ogamba nti mutamiivu bw'oba onywa naye kirina mubuzibu ki wemba nywa naye tewaba buzibu mba mukuuma naye amanyi okgenda naye abasajja be bali bamukubira ne ku ssimu nga wooli era wesitamusanga obviously mba mmanyi akoze eki agenze kati ye tasobola kutambula n'abakazi alina kutambula atambula n'abakyali bokka tatambulanga ate bafuwona b'emmindi nabo basajja wabeerayo obukazi eyo obufuwa emmindi obukazi eyo gyabeera nabo naye ye yatambula ne babboyi sooka onnyumiza esitore gye banyumiza ku ssimu kuba wagolabika ogyerabira ate nze njijjukira wangamba wakopololako ennamba z'essimu mu ssimu ye mwalimu eyo ey'omusajja nenjikubako era n'omugamba oti nemugamba netwogera ng'abasajja omugamba mukazi wange kola ki muveeko mwesonyiwe naŋŋamba nkoze eki mwesonyiwe naye n'agamba taddamu okulinnya ki oli omusajja omulala namugamba taddamu kola ki kulinnyayo oyo ye nempona ekyo ekulesha nekkakkanamu kati teyaddamu kulinnya teyaddamu wategeera oti tubeera ffenna tubadde twaddiŋŋanamu era tubeeramu ffenna bw'owamugoba abadde nga ajja nayitirayo ajjawo atyo n'agenda kati bw'aba taliyo omanyi oti oba batali naye era simanyi era omutima guba gwewanise naye wakkakkana bwe yakugamba nti amuvuddeko nakkakkana omutima muli mukazi anjagala nnyo lwaki okebera mu simu ya mukyala nze nagigula nze nina ogikeberamu babaleetera zino zi whatsapp bendera okwo ne bakola buli mukyala bayendera ku whatsapp zi facebook kwafunira abasajja kati bwali egulira eyiye gy'otalikwatako njajja asabwasa gwe yagambye omutya ate ng'ayendera okwo ku zi facebook twitter ate neeno gy'ayina gye wamugulira ayenderako yo nga tonajjasa kati ayina kamapeesa wamugulira kama smart nagimugjako kati ayina kamapeesa okimanyi nti omusajja omulala agenda kujja amugulire smartphone amukutwaleko kati awo kyo embeera yo wenna nnemererwa nga oddamu omuteera ddala nga tukiteera ddala nze ndaba gye mulaga ndaba eyo gye mulaga okukyawagana
era nga twambeera zamwe zirabika tezikwatagana n'akamu. Zikwatagana. Lwaki tezikwatagana? Ate nze muna emboozi yange njijja mu yiyo. Ye waawulidde kyayogera? Ngenda mukubira essimu. Mukubira essimu. Naye njagala bwajja bw'oba ddala omwagala nga bw'oŋŋamba omwatulira ebigambo ebyo nti mukyala wange njagala kuwasa nkwagala. Naye kyembadde nkusaba akendeeze oba ave ku mwenge. Omwenge agukendeeze oba guveeko? Aguviireko ddala. Asigaza ekimindi? Byonna biviireko ddala kuba mukyala musiraamu. Ave ku mwenge ave ku mmindi asigaze obwenzi. Nabwo abwesonyiwa. Kati asigaze eki? Kuba emize gye gyonna agenda kukola mirimu, alina okukola awaka, alina okukola, alina bizinesi, alina okukola aconcentrating afumba emmere mu kibuga oyogola woteeri. Kati oba okimufuye emmindi woteeri efune ku bakasitoma? Simanyi nze oba ebyo ebyemmindi olabika si gwe gwe baloga nno gwe ebyo byalaavu wa omukazi oyo si mwangu wadde katono n'akamu oyo gw'olaba ku kiyitibwa ebintu okuloga obulogo era yeetaaga kusabirwako oba ffenna twetaaga kusabirwa simanyi. Naawe eddogolo lyebakuloga likuveeko. Naye kirungi bambi eddogolo dikusanyusa nze dikusanyusa kubanga oli muloge anyumirwa. Ate nsanyuka ntya? Kati wali oyagala aleme kuloga mwagala yakuloga ofe yakuloga omwagala era omwagala ate oli musanyufu. Era waluga bingi byaleetawo ebizikiri ebivaawo sente zibula bwakuloga omwagale sente nga zibula nga wasigala olaavu mu nnyumba. Kyogamba ekyo nakyo kale nyinyonyola gwe kyobadde otegeeza. Kale kyeŋŋamba ebyo byonna ebyobulogo bijjawo ebintu bingi bye tuba tukoze nga ffe nze naye kale mu mukwano gwaffe oba mu future ya bibuza abaana tazaala nazaala tunoonyezza omwana abuze emyaka ena tunoonyezza omwana akoze eki abuze oba gwatazaala nze olina omwana ebweru emirimu ngikola bulungi ninayo omwana omu olinayo omwana omu ono yatazaala alabika abadde ku famire nga tayagala kukuzaalira. Nze mukulaba okwange bambi ononsonyiwa n'abalabi baffe bannaaye simanyi oba byenjogera bikyamu naye okusinziira ku mboozi yaffe nze ndaba omukazi aye katakwagala. Omukazi anjagala gwe mukubira essimu ajje mukubira essimu ajje atukakase nti atukakase nti agenda nakuzaalira omwana. Bannaaye ebintu by'omukwano gwe olina laavu nnyingi. Abala abasajja nga kati waliwo omukazi ali ku TV akwegomba ali mugamba singa nze nfuna omusajja bw'atya neeyimirira nza omukazi atanywa mwenga tafuuwa mmindi nina bizinesi yange biki naye nga ye tomwagala oyagala ono omutamiivu namujja wala mbalala yiri ogiyita digiri nti otambula nayo omukazi ni bw'omujja wala ni bw'omujja okumpi nze manyi kyalina nekyazitowa kwa cheta de chazi kwegamba muntu wange mwasimagana musaayi muntu wange mwagala nnyo naye anyway kirungi okwagala omuntu kirungi nnyo era mu byonna nsaba singa mba mufunye ampe ansa yemu nti naye akwagala ayo nnyo mukuumuloko abalabi baffe abalungi tukyalinamu wano ekiro ky'olwaleero ku programu yaffe namwatulira era nga bwe nabagamba tutambula n'ekigambo ekiyitibwa okunnyonnyola oba obujulizi eyampandikira eyankubira essimu n'abaako byannyonnyola mwamuwulidde omwami Paulo era byatunnyonnyodde byonna mubiwulidde naye nange kye nakola nankubira ono mukyalawo owulira okwekanga era badde tamanyi nti wuuli naye bwe nti bwe nalina okukikola olw'okuba ebiseera ebisinga abantu bajja mu studio n'awayiriza munne kaakati ate bambi oli bw'aba alabye n'alowooza nti bw'obinyumiza bwe biri ompulira bulungi saagala okambwalire mukyalo ono kubanga ekisookera ddala okulu wangambye nti omwagala bwe kiri kale nnyabo tusanise okulaba mu studio zaffe yongeza ku ddoboozi kwali abaagala okuwulira njagala otunnyonnyole oba onnyonnyole abalabi baffe amannya go.
Amanya gange bamutana nsamba Rachel Kawempe ono mwami omumanyi omuyita otya mwanyoko amuyita boyfriend wo era omwagala nnyo ya nekyo nkikudiddemu kale omwami Paulo ono yankubirako akasimu saagala onyige nti oba kuswaziza oba biki bambi naye ng'alina ekizibu ng'agamba akwagala nnyo ekyo okimanyi naye ng'alina ebintu byakola ebimujje mu mbeera ne bimulema okugumiikiriza ate ng'ayagala kukuwasa ebyaddala ontegeera bulungi kaakati ndikubuulira oba obimanyi ogenda biŋŋamba siina kyemanyi obuzeezeza obwo tolina kyomanyi kale njogere oba gwono obyogere ate gwe lwaki oti obyogera gwe omukozi wa statement nange mugamba naye gwe mugambe kati nga weemoola mugambe gwe kale abanange Rachel omwami ono yaŋŋambye akwagala nnyo era naŋŋamba naawe okimanyi nti akwagala nnyo era naawe omwagala nnyo ekyo nga tokiddamu kale omwagala ekyokubiri n'agamba obuzibu bw'alina oba bwakufunyeemu mbu oli mwenzi toli mwenzi naye yongeza ku ddoboozi sibimanyi ebyobwenzi byabyo mbadde mwogerako sibadde okuba mukubidde bukubizi simu mulina kunnyonnyola kyekibadde obwenzi obumanyi kyekitegeeza obwenzi kitegeeza nti azze emirundi egiwerako ng'akukwata n'abasajja ate nga muli mu mikwano gye ng'akwata essimu yo n'afunamu ennamba z'abasajja bo oba baganzi bo n'abakubira essimu era nga bamukakasa nti oli girlfriend waabwe bwebwo obwenzi bwenjogerako nga ye yanondoola era ye yalaba abanjagala si bwe biri wamma bwe kiri maama nga wokyogedde bwe kiri naye agambye nti ennaku zino badde tokyayenda nteekamu kakamera n'alaba nti walekerawo ate gwe ng'okyayenda bambi banze ekisooka omusajja bali abasajja tobaagala ono tomwagala simwagala tosobola mulaga nti simwagala lwaki sooka olindeko tubigende mpola tosobola mulaga nti ye lwaki nkusala ekirimi tunyonyole obiwulira oyo simwagala naye akimanyi wamugambako nti tomwagala nakimugambako naye ate akyali kati lwaki omukubira amasimu n'omutwala out yankubira esimu naye namuteeka mu blacklist andondola mikwano gyange nafuna ennamba naye nakyusa n'ennamba y'essimu n'agifuna simanyi egifuna ntya eri registered oyinza okuba nga oli ku mirimu gyo nakukubira ono oba oli awo nakusanga kati neweebuuza onaanoonya ki ono gwe wakyawa oyo gwe nakyawa nze Paulo simumanyi na mu mutima gwange sisinza nakudda naye lwaki wamukyawa omusajja akwagala bw'ati ate njagala kikyanjagaza kikyagamba omuntu eyakujja ewammwe si buli gwe bajja nti mukyala ate nti olina omuzzaayo naku zino tugenda namulembe bya plan B wamma omulembe omupya kugamba gutya nze ngenda nabigenda maaso sigenda nabigenda ono yakutamira ki si ye muntu gw'otambula ne mukono yoga nti eba naye leero ekyo atambudde n'eggaali omulungi wagenda omwagala emyaka 3 nga osibuuse naye bannange bebi alimba naye bebi lwaki olimba bebi alimba anjagala nze mwagala nze kyogamba bebi sikwagala abantu mutomera ani yatomera ku mwembe ye kennyini nze natomera akapande nakati omuntu mmaze ebbanga namwesonyiwa anondoola simanyi lwaki ndooza nze nakujja mu kyalo n'oba oli awo akasimu lwekyo tusinkane ng'ojja ngandagawo tomusinkane mugendako out twasinkana emirundi 2 n'obiggalawo nakoma saawa zino oba yakubidde akasimu kandi ku mulimu ogwo ntuuse wano ndi wabweru nkulengera oba otunula amaaso ng'omulaba agira mu nkofiira era bwa lwaki olondoola muno mwagala mukazi wange nze namujja mu kyalo bannange genda ojjeyo omulala
ye gwe njagala oyo nze sikwagala era oba ofa bibyo buli kyompulira byogere mbu abasajja beesiba ku bakazi n'abakazi nabakyawa abasajja naye mbuulira omusajja ono nze kusinza bwannyonnyodde bambi talina mpisa mbi kati wano yeewombeeka kati gwe omusajja gw'okuba n'okkuba ebina obule bineeno anti lwansonga simwagala nesunakoowa namala ate wenkoowa bubi saagala kumanya bisigadde nange saamanya natomera ate mbalemanyi tugenda kwegayirira babiri wama yakukola ki ekyamu ku kyayi omusajja nze tankubanga nako ndowooza oba namulaba kiro oba ndowooza nali siraba kuba kati ate nabikuka amaaso wali eri mu matindaatiine mu kyalo bambi naakujjayo yeebale kunzira wali ovuga matooke ekyo nkimwebazizza kale kundeta mu tawuni naye ate ekirala si ye mutugo otambula naye mu kkubo kati akuswaza kati answaza kati ngende wa mami ngambe nti omusajja olaba amalevu kati oba omutwalawo mbadde ndowooza yajja ewa mama onaakyala niwaaba yakyala nze tebinkwatako twakyala buli kintu ebintu ajagenda embalala bikimeyo nze sikyayagala ate ebyo mwali anaabinonayo ntya mwabiri wayavuwala ekirala oyagala ki wamukowa lwa bwavu tayagala kukola tayagala kunaaba wakwegayirira kati nze nemu obutanaaba gwe mugamba ki lwaki tonaaba naawe ndeka munaaye nze kyogamba sinaaba nina gyendaga kyogamba nsulamu omusajja gwe nina obuliri bwetusuulako ate obuliri ki wali osuza ku kiwempe kale kirala oyagala olimba ekirala oyagala ku kiwempe ngaomukeko omufaliso wali tonagula kitanda ayina omufaliso inchi 6 ayina ekitanda 6 ku 6 ozo obiguze siriiwo gendayo olaba oba gendayo olaba oba tobisange ate gwe mukazi wange kwate bukwasi nze nkwagala kati no kiba kibe oyina obba wange kati lwaki wali omufuuyira emmindi ng'omwaka kati ebyemmindi oyina obba wange oli mukazi wange nyabo nze nakujja embalala ewa mama kiba kibe kuliko abakazi jano kibeesa abazinywa kubeera yalina omukyala ono ate omukyala eyali aginywa aye tayagadde kugamba nti yali akola ki sigo wali oginywa nedda nnyabo nze nakyalanga bukyazi naye nga bandaga mujja owuuyo naye anywa emmindi kati nenfuna ku bali abakazi bakolagana nabo emikwano ne bambulira buli kimu neŋŋamba nze nninda okufa laba amaaso oyo anywa n'enjaga kati ng'ogamba ntwala oyo gw'onywa emmindi onywa obuwalagi onywa sisha kakati ate oli gwokwana bafuuwa mmindi bokka ate namanya mbu agifuuwa si agifuuwa kwapangisa anti oli eyali aginywa eyali mukazi w'oyo mujja wange nenfuna emikwano kubali abali banywa emmindi ne bambulira buli kimu sitole bwe bagifuuwa n'ekigibafuuyisa bafuuwa simanya balamiriza kati ngamba nti kati nga nkolagana n'oyo kati kyeŋŋamba akolagana nabali bamama Mebo kyeŋŋamba mama Mebo mwesonyiwa aye tomuteeka mu bigambo byo muveeko kuba oli mukazi mukulu okiwulira naye yaliko mukazi we bamunjagaliza amunjagaliza kituufu oli business is a business kati nze onjagaza ki naye ndeka nkukulembeza okole business yo naye banange kakati bw'omala okufuuwa emmindi mama Bebo yali agifuuwa gwe ate ekyobutamiivu ekyo ekyomwenge ekiri kubeera nze nnywamu kubeera sinywa mwenge ate tegula ate n'ensukka ng'abalala bakola nga bana banywa ne beefukira tugenda mu bbala nenywamu nebba kati gwe nina kati nani nebba wange gwe nina kati oba byempulya nedda sokolindeko teweefunira munno kati oyagala mukola ki ngenda mukuba ate yakulema okukubira waka nga yakuba ojjudde enkovu ku maaso anti kati tulabe asinga waneeno mulabe mbu byakola bya kisirusiru akatuufu kaluma kakkana oyogere ekikuleese wano nange nzire kuba kati mulinga abantu awaanya mumalira budde era munaye wamma kituufu kyoyogera okola n'ekiro ekiro sikola bati ekiro mba n'okwebaka mpumulamu nobbaawo akulinze sooka olindeko wafuna omusajja omulala nina omusajja omulala tubeera ntebe mukyala wo maama wa amumanyi amumanyi kubeera eggulo twabaddeyoko maama wa amanyiizi
lwaki gwe wessawo nga tebannakussa nze namujja embalala ne muleeta e Kampala weebale byange byagenda bingi n'essente zange zaagenda kale transport byonna ne bye nabagulira ewaka lwaki tomuwa transport eyakuleeta naye kati essaawa zino kimanyi nti obitaddemu n'essente ampa akakadde kamu ke namuteekamu nze nzire ewaffe nkole ebyange nange kosi tolina mulimu nina omulimu soka olindeko njagala nkubuuze ono omwami bwe yatwala ebintu bye yatwalira maama wo yakuleeta ng'ogenda kuba mukyala we mu kusooka byali birungi mu nkomerero ne byonooneka nga era bwe bibetera okubeera kuba toyinza kubeera musajja atanaaba alimba oyo omukazi ayinza okuva ku ate omanyidde n'okamala leero togenda nasiina maanyi kola kyokola kati ng'oddako oyo nti amazzi nze nti amazzi ng'olina n'ebbirika y'amasannyalaze ewaka amasannyalaze tosasula owulira bulungi omukazi yenna ennaku zino abantu tebafuga omuntu yeefuga yeka kale njagala okimanyi nti sikwagala kyogala tosobola kunziriramu wadde nga nkwagaza kiki kyengenda otomera laba bw'ofaanana naye nammwe muswaza n'okuswaza kati ogenza omukubira essimu tomwenyinyadde nze nga ennaku zino nze neenyinyala toddamu nakunkubira ssimu essimu yange gyesonyiwe mpulira bulungi kati nno akasimu kange kampe ngende nako kali kamapeesa kamapeesa yaliko okyalina toliko smartphone kale mapeesa nkyakwata yaki kuba kati nze ngenza n'okujja ate ng'omusajja wakimanyi tuzinzize naye kyenjagala ali wansi baawo ami kyenjagala wabula studio tujja givaamu babiri bano basooke bagenda kyenjagala banzirize sente zange zenamuteekamu meka kakadde kamu okimanyi nti oswadde siswadde omukazi ono yena nomuteekamu akakadde kamu anjagala namuteekamu akakadde kamu akwagala kati wekiweeyisaako mwagaza ki olwokuba yafunayo obusajja obumu anti kati nze nafuna nteekamu ssente kuba babyface tekuumika okiwulira babyface kinga ekaddi yeweddeko kati gwe lwaki omwagala ng'akaddi nze akyali babyface kyogamba nyinza obbula omukyala njagala nze nzenna kati ono lwaki wakoze okusinga okuntawa anti namujja mbalala wala yeyo anti kakati namuteekamu ssente zange nnyingi azikwate bazinzirize nze tubawukane lwaki olemerako noloza nti akwagala anjagala akulimba akwagala oba gwe mugamba nkuba oluyo oba asobola odduma luno lwalaavu oba lwa busongo oba lwalaavu kati saawa zino kanzire emabega oyagala lusaidi ki ogenda mukubulira obusungu mwagaza ki wanne waayinza kutama kuyinza okuba alina byasiizeko gwe mulebera ndekamunayinza seetankuulira ntalo mulogo sigendangakona ekikula okwananya abakazi b'emmindi abakazi abo simanyi lwaki emmindi giveeko abakazi abo lwekyo emmindi nemo gifuyira omugagga ate ngifuyire gwe ono mpale enywera miguwa mulabe nno bwafaanana naye ekikulu kya byonna bwewamufuyira emmindi buli kati naye bambi wamuleka mukakola katya kambalangoye nankofiira nabusonso kati genda kale mu mmindi omupangulule naye addeyo mu mbeera ze si kyekyo okola ebibyo nze nakugambye pulaani b nze sivumbula sina kyenjagala y'amaanyi oba abonaabona bambi akwagala ekisooka abeewa bwe bali wala ate wakufumbirwa kika akwagala wuuno niwaba njagala wuuyo si kyamumanyize mulaba nga kintu kiri awo kati lumwagaza wafunayo bebbi nafunayo sweetheart honey kati nga nkyayagaza kyogamba sikyali bebbi wo kyokano naawe bambi oli wano ovevenganya kyogamba ntonyeza ezigalo sikyali bebbi wo kati bebbi byebiki nze manya ebimotoka bya kanso omalira nagudde banaye nina ebyokukola yogere ate bambi afukamira omwetondera osanga munanga nakusonyiwa sisobola sikyayina nze tafukamira newafukamira otafukamira sikyayina kyogamba sifukamira bwomanyi bizibu byo mufukamira naye lwaki tonsonyiwa kale wemba nakola ensobi netuddingana mulavu yaffe nga we yali ngenda fukamira nojjanga wenna okyuma sigala nojjanga wenna okyuma enjaga ate yagambye gwanywa sigala alinze fesi yange ogira uyo anywa sigala anywa obwenge buno BMW X5 Empire Splendor zasiibako oyo emmere emulema n'ofumba n'afumba walagi n'anywa walagi
ngali wuwo mama nodda newakanga emmere yagiresaawo mazzi teyawase nga owabirese nobunaleetako ennyama nevundira ne mukaveera nga tagifumbye kiki enfumbira ndiko kuno engalo ndiko empeta nti ndiko gundi nti mama ndi mukyala gundi kati ate ono gwoyagala temufumbira natuuka namala sente zenina zimala sikyayagala kumanya tokyagala ate olowooza omugaga tafumbye kati nsaba nkwetondera kati nze sikyayagala kumanya asaba kwetondera siina kyenjagala kati muwagaza ki yadda omuntu bw'aba akwagala owulirizanga oyinza okulooza eri watuusa ate munayi n'otomera wamafukamira nze ndooza natomera mu kusooka ate neryanziye muntu kanfukamirire bebi wange ate onafukamira obitegeeza mbitegeeza oyo omukwano gwe tulina mungi kyeva kati newankuba simuddisa bambi ankwatira nemboko naswanyuula omukyalo oyo gwolaba oyo nakuba n'okitunulira nga kyogera kivivenga kale bebi nsonyiwa naye naawe oli mbyakusaaga ng'oseka bw'otyo bebi tonsonyiwa ekyogamba kati ndaba amalevu malevu ngenda kugasalako bambi musonyiwe gomanyi ekitegeeza omusajja okufukamirira tanfukamirira n'oli ne gwensinga afukamira kati mu luguudo nga n'ensi eraba kweri bebi ono nno kati ye ate ye ensi eraba yonna ensi yatulabye edda yonna oba ekulaba nze manyi tendaba kyogamba nkufukamiridde saagala kumanya sikyayagala nako wanamala osobola ofuna ekipapula ne tukiwandiika mbu tukoze kati ate bw'otugidde okundeeta wano ekiralo yagala kikuba kati nze ngenda nakola obudde bugenze tufune ekipapula tuwandike nti omukyayi munfune muwandiike nze sigenda kuwandiika kweyinza ojja kusayininga busayininzi nja sayininga nti sikyamwagala bakukya wano ebyaddala tuula agende mu gurupu mwe banywera enjaga sigala kati oyo muntu kikaaki mukazi gwe naawe osusewo okoma yalabbimu kati akakadde kange maama wana akangiriza genda okamuwe nalyo kati ole musajja muwa kakadde naye wakabala nga katuuka kakadde oba yakayitamu omubuuza ebintu ebyagenda wali tugende enzikubalire enzikulu era mba neyanziza kuba ziba zidda mu nsooya sambirako wano kakadde kike kakati ekiro ky'olwaliro bannanga balabi baffe bali programu namwatulira tukitegedde ti Rachel yakyawa Pawulo kitalo nnyo naye nze nakugambye manya okitegeera ne ku ssimu nakugamba okusinzira nze omukazi gwannyonnyodde alabika takyakwagala kati noza okyewuliriddeko ogenda mpakira omutwale mukyalotajja beera Kampala nga nkyawadde yankyala olaba mbaddeko emyaka lwaki oyagaladde mukyalo lwaki olina fitina lwaki oyagaladde mukyalo nze namulaga Kampala kati oyagala mulaga nekyalo kyabwe kati nagaye bba wabeera Ntebe kati n'Entebe ogenda mujjayo wendibasanga wonna era ndibakolako kyembakola oyogera mu lwatu lw'abantu ng'abantu bona bakulaba bakitegeere gwe kabaka w'ab'emmindi onkusanga ositudde ebibbo simanya mbogo ziryawo kati olina ebyekika mbogo ki zensitula awo aliyo ndabyeko nga nzisitula embogo olina ebyekika sirina byakika n'omuntu naye n'amaaso ne gakuluma n'olaba ate gwe wankooye bubi baaba mami munansonyiwa okuseka naye kituufu yakkooye kati tukupulani B kanoonya omukyala kangaba akanamba tukagabe ku TV walwanawo omalira akagabe tebitobikuluma amanyabo mba namusanyufu olabe obusimu we bunaavuga ate nze biba binkwata konze ndi eri simayina kola simayina bintu bitawanyakuluma n'okomewo olaba aliwo kati ono omusajja bw'anaakukyawa nga yokoddayo wundi aliwa oli ono bebi w'Entebe gwe nnina nze ngamba tewali kigenda twawukanya sorry bibaawo tunoonya mbunoonya mubeezi mulala oba agani ddayo mukyalo kyabano omukyalo abanoonya abasajja baggwayo akola atya abanoonya abasajja mukyalo kyame baggwayo tebaggwanga yaddeyo ddayo oyinza okufunayo nojja omuntu mukyalo ate najja nakumanyira tolako oluyimba lwalagadde gojje mukyalo siruwulirangako tebinyamba seetaaga bimanya okiwulira toddamu ekikuluma kuba nti wamujja mukyalo kyekyo kyokka kati kwana wakukibuga ekibuga ayigire ensaswangula egy'e Kampala sisobola ogenda kuddayo mukyalo kakati ate ono gwe wajja mukyalo omuyita otya ono gwe wajja mukyalo
oyo yali muwala mulungi lwakuba ekibuga kye kimwonoonye n'okukola okumugamba agenda akole n'afuna bugurupu bw'abakyali bamuwa kapito bambi buli kimu bambi kati amaze okulaba njavuwadde naawe okakasiza wayavuwa kirina mukaka bambi omusajja ono omulese bubi nga omutima gumulume gwabike weyafuiranga emmere nabali abakazi abalala nawe wafuwa ku mmindi bakazi ki nze sifuwa mmindi ag'amaaso ago golabirako ddala sifuwa mmindi nze ngifuuyire ki kati ono agamba ogifuwa kati ani agifuwa nze abali wakati oyo kale n'ologa munno ate n'omuleka nze sagala kumanya nako wanamala ate watuuse n'okutuuka gy'olaga natuuka era kuba kati newendigi mu life yeyagaza kati mba muwagaza owulira ebigambo ebyo ajja kudda yeeriko ajja kudda naye mamaza akyali mu busungu wamukola ki kudda oba acha exploiting kibuga anyway banange era bulijjo program yaffe eno egwa kusaawa bweziti obudde tulina butono ffe tugenda kunyumya nga tuvudde wano nayagala okumanya gye byaggwera anankubira kasimu anti kabeerako okwo naye nga tetunaba kumaliriza show yaffe eno njagala okubeebaza okujja webaleko nkubira kasimu ebalakkiriza kujja nnyabo nabutakola busungu nsaba olina obubaka bw'oyagala okuwa eri abo abaagalana oba balina omukwano omungi nga ggwe obubawe mu ddakiika emu naawe nnyabo nja kuwa omukisa obubaka bwempa eri abaagalana abawala bano abato betuwasa oba kati tuwasenga bashuga mami simanyi weebuuza ku banna oba obawa bubaka mbeebuuzaako kati nze ono sayizi yange ate unankola bino kati wenfuna shuga mami wange ampa buli kimu atanjuza kati nkole ki nfuna sayizi y'endala bweti ngenda funa shuga mami mulage mbu ate sikyayagala ye newali dda olaga ono kito kyayagala kumanya bwekiri nga wagambye emumbayina era bamanyi bamama si mama mebo omukyawo si mama mebo si mama mebo wandi mwesonyiyo kuba mukwano gwati kale webale nnyo boonaawe oba olina obubaka bw'oyagala okuwa oba gw'oyagala okutumira oyinza okuba otandikira ku kibebi kyekyo eky'entebe atandikire ku kibebi kyange nviiridde entebe kati wazze entebe kawempe wavuddeyo kawempe navuddeyo badde nsaba batumirako mwena abawuliriza abalaba wano batulaba kubanga mbadde nze kuwuliriza nsonga zoona atalina bwongo kubeera omuntu aba akukyaye kituufu tolemerako ate kudda ate kwenonooza ate kiri wana ate namujja mu kyalo ne muteeka makakadde era nsaba abawuliriza mwenna bw'oba ovudde emabega toddayo genda mu maaso kituufu kyekikuza emabega olituuka ddi gy'olaga abawala abato bamu tomanyi na musajja kale bannange obubaka bwa Rachel agambye bw'oba ovudde emabega ate totambula ng'odda kyanyuma tojja kutuuka ebbaluwa yaffe eyo kiro kyolwaliro bwete bwebadde omwami bamwatulidde eyazze okwatula ate afundikidde gwe baatulidde titebamwagala kaakati bannange tugenda mu plan B eyeegombye na lulenzi luno bambi oyinza okunkubira ku ssimu nze njakola ekibulooka onkubira essimu nze nga nkuwa ennamba ye nga munyumya tomanya muyinza mu okusiimagana naawe wona omutamiiva omufuyi w'emmindi biki byonna bye babadde beyita wano ku TV mbadde balabe balungi programu yaffe namwatulira ekomye wano ekiro kyolwaleero musule bulungi era mweraba oli mu kulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo